Abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform wano munda mu ggwanga erya Uganda abakulembeddwa musaabakunzi w'ekibiina kino mu Buganda mu nkola eyakunga n'abatanzi Farida batadde ssaabaduumizi wa poliisi Martin Ochola ku Ninga yeetondera eggwanga olw'ebyo basajja be baatuusiza ku munnaabwe Fred Nyanzi Centamu mu bitundu eby'ekyenjejjo. IGP bw'otooveeyo kwetonda ku bikolwa ebyekirumira mu bbwa abakulu be bagenda bakola oba engeri gye bakwatiddwamu gye batulugunyiziddwamu lwaki olwali tutudde wano tulabe nga embeera eyo tugikomye. Bano abadde abakaawo okukira omususa basinzidde ku kitebe kyabwe Kamokya Ochola sabbiiti emu yokka abenga yeetonze nga wekimulema waakulaba kye banaakola. Mobilization mu party engeri gye yakwatiddwamu ono muna Uganda constitution to all the errant police officers, military officers, those men in uniform, we are going to deal with you individually. Enough is enough. Nti mu wiiki ndaleeti abasada we bana abati beetonderere iwanga lino ku bikolwa bye batuusiza ku chairman Nyanzi n'omwana kuba kubya amasasi. Fred Nyanzi nga yakulira enteekateeka yakunga mu kibiina kino ku lunaku olwokuna yayolekera ebitundu eby'ekyenjojo okukunga abayi babeegatteko mu kunyikiza enteekateeka eno ng'abasirikale baamukakanako ne bamuyoolayoola ekyamuviirako okulumizibwa. Abamu ku baaliyo olunaku olwo batubuulidde ebyagenda mu maaso nga bategeeza chairman Nyanzi Centamu embeera gy'alimu yenyamiza. Wabaddewo brigade ya Mulamba nga ine emmotoka y'amagye pick-up ng'eriko abajaasi abataka wansi wa 15 bonna ne beetaba mu lutalo. Ekyazzeeko kutandika kukwata chairman Nyanzi kumuyuuyayuuya ono amusindikira oli amusindikira oli nga balinga bazanyisa omupiira. Ekyazzeeko kumusindika n'agwa ku kolas wansi. Baganda baffe waliwo yakubiddwa essasi ku ggulu mwenna mumulaba ali mu ddwaliro abalala bakyali mu makomera. Ne muganda waffe Nyanzi Fred Centamu olwaliwo twogerera tasobola kutuula tasobola kuyimirira eggumba ly'omugongo lyayisiddwa bubi. Boogedde ne ku mbeera gye baasanga mu bitundu eby'embala n'ekyenjojo etawumya Nakabulu nga malwaliro temuli ddagala nga Nyanzi olwamutuusaayo n'eddagala litandikirwako nga teririiyo. Kyenjojo General Hospital gy'eddwaliro eriri mu region yeeyo mu sub-region yeeyo nga eddagala erisookerwako okustabilizing omuntu Secretary General inaddigula bweru mu clinics ezeetolodde eddwaliro. Bano bategeeza nti bakwekalakaasa singa tewabawo kikolebwa mu sabbiiti emu gye bawadde ab'ebyokwerinda ne basaba baka mu Parliament wamu ne bannayuganda abaagala emirembe okuvayo bavumira ebikolwa nga bino. Just recently they could not arrest thieves of iron sheets, and yet when they legally go out there to mobilize our party members, they come in with the full force of the state. Okuveeka muli niba nanga abandikiririzaamu wallahi billahi talahi tujja kukukuma. Abamu ku baka ba Parliament abeetabe mu lutuula luno baweze nti si baakutunula butunuzi ng'eddembe lya bannayuganda lityoboolwa. Twagala tukutegeeze nti wiiki emu nga abakungu bo tebeetonze era nga temulaze kwetonda ku bantu abajja basibibwa ebyabbira mu pangu. Wiiki emu ku lw'omukaaga Kampala agenda kukwata omuliro. Njagala okuyita bammemba ba Parliament ffenna nti tetugenda kutunuulya bintu bino nga bibaawo ebito nitusirika. Tetugenda kutunuulya bintu bino nga bibaawo nitusirika. Mu kiseera kino Fred Nyanzi Centamu ali mu ddwaliro Lubaga gye yatwaliddwa okufuna obujjanjabi. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agaleero.